Fred Lumbuye webale nnyo webalire ddala okusomesa abanna Uganda kye bayita diversions. Emyaka gyonna tukuze nga tulaba ebintu bijja bibaawo nga ndete tumanyi lwaki biba bibaawo. Kumbe government eteekawo ebintu okusobola obba divertinga mwe mutunuulire kino ekiguddewo ekirabika ng'ekinene naye nga balina oguntu ogunene gwe bayisaawo. Mbaddeawo ne nzijukira ndi ku musango gw'omusajja ono gwe balimbalimba nti yatta abaana. Nzijukidde ebiseera Kibwetere, mujjukira Kibwetere bwe yatta abantu e Kanungu ne bagamba Kibwetere yasibidde abantu mu kkanisa n'abakumako ennaali ye n'akwata n'agenda n'abulawo. Iyi kyokka ne tulinda actually bw'ogoberera omusango gwa Kibwetere waabulayo e Kanungu omuntu aziika omuntu we. Wabulayo Radio Uganda ngeranga abantu nti gundi owe Kanungu abika gundi ne gundi eyafiiridde mu kkanisa. Wabulawo CBS n'abantu abalala bonna radio zo n'ez'amaanyi z'olowoozako mu Uganda okulanga omuntu yenna owe Kanungu. Kati kino kye kifaananye n'omusango guno ogw'abaana. Mwawuliddeyo omuntu alanga nti omwana gundi ne gundi abazadde gundi omwana waabwe gundi baamusanjaze baamugjeeko obulago. Nti omwana gundi ye yafiiridde mu butemu obwabaddewo eggaba ku bwewati ne bwewati. Era juzi nabakolera video ne mbagamba bannange mutemu waava mu kutemula n'asala obulago n'asala obulago n'atajja na musaayi. Wadde omusaayi omusammukira awantu wonna ku ssaati oba kiki. Mugende nga mutunulira Katemba ali mu makooti. Omutemu najja na buli kaseera akyusa engoye bamuwa kiki bamutwalanga magi bamutwalanga magi mu tray. Okiwulira n'atuulako n'okutuula be bamubuuza nti katolooza tukubuuze kuki. Ndowooza mumbuuze ku kino ansa yakyo njirina. Ate bwe tumala tukubuuze kuki ndowooza mumbuuze. Mwe temulaba nti ezo diversions balina eri ebinene bye bakola. Mujjukire ebintu ebizze bibaawo okuva emabegaawo. Simanyi Kyagulanyi avudde mu Uganda, Kyagulanyi akoze ki, ate waliwo alwadde simanyi ne bamutwala mu Amerika n'alwalira eyo simanyi n'ababiti, ate wabaddewo awo ne biki waliwo bino bye bayise eby'etteeka ery'ettaka n'okumenya ebizimbe, waliwo n'ebirala bingi nnyo ebiri mu kuyita. Naye mmwe nga mufokasinze amaaso gammwe bagadivatinze mufokasinze ku mutemu w'abaana awatali wadde omulambo ogumu nti guuguno bagulaga. N'omukazi yali akutte omwana mu kifuba nga tekuli wadde omusaayi amutadde wano akaaba amaziga gagoonya. Omwana oyo baamuziikawa era ab'ebbunga gaba mutubuulire ku kyalo kyammwe kuliko omuntu n'omu oba kwaliko abantu bameka abaalaga nti kiki. Ebintu ebyo biba plotted, ebintu ebyo biba planned. Kyekyo kye nabagamba ekikwatagana n'amazzi agayingira mu maduuka agammwe gali planned. Era gavumenti bw'erimala okulaba mwena nga muvudde mu bifo ebyo mugenze ebyeddiza amazzi gagenda kulekeraawo naye ng'ate enkuba etonnya. Ekyo mbakakasa. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Musigale nga muli vigilant, musigale nga mutunula ewala. Lumbuye abadde atugamba ebigambo ebyo abantu balowooza Lumbuye mubi naye bw'owuliriza alina ebintu by'ayogera nga byansa. Bobi Wine weebale nnyo, Lumbuye weebale nnyo. Bannaaye musituke tulwanirire eggwanga lyaffe ligenda. Musituke tulwanirire eggwanga lyaffe ligenda. Nsembayo musituke tulwanirire eggwanga lyaffe ligenda. Ku lwa Katonda n'ensi yange nsigadde wano. Fred Lumbuye weebale nnyo weebalire ddala okusomesa abanna Uganda kye bayita diversions. Emyaka gyonna tukuze nga tulaba ebintu bijja bibaawo nga ndete tumanyi lwaki biba bibaawo. Kumbe government eteekawo ebintu okusobola obba divertinga mwe mutunuulire kino ekiguddewo ekirabika ng'ekinene naye nga balina oguntu ogunene gwe bayisaawo. Mbaddeawo ne nzijukira ndi ku musango gw'omusajja ono gwe balimbalimba nti yatta abaana. Nzijukidde ebiseera Kibwetere, mujjukira Kibwetere bwe yatta abantu e Kanungu ne bagamba Kibwetere yasibidde abantu mu kkanisa n'abakumako ennaali ye n'akwata n'agenda n'abulawo. Iyi kyokka ne tulinda actually bw'ogoberera omusango gwa Kibwetere waabulayo e Kanungu omuntu aziika omuntu we. Wabulayo Radio Uganda ngeranga abantu nti gundi owe Kanungu abika gundi ne gundi eyafiiridde mu kkanisa. Wabulawo CBS n'abantu abalala bonna radio zo n'ez'amaanyi z'olowoozako mu Uganda okulanga omuntu yenna owe Kanungu.
kati kino kyekifaananye n'omusango guno ogw'abaana. Mwawuliddeyo omuntu alanga nti omwana gundi ne gundi abazadde gundi omwana waabwe gundi bamusanjaze bamugjeeko obulago, nti omwana gundi ye yafiiridde mu butemu obwabaddewo eggaba ku bwewati ne bwewati ne bwewati. Era juzi nabakolera video ne mbagamba bannange mutemu waava mu kutemula n'asala obulago cwi n'asala obulago cwi n'asala obulago n'atajja na musaayi, wadde omusaayi omusammukira awantu wonna ku ssaati oba kiki. Mugende nga mutunulya akatemba ali mu makooti, omutemu najja na buli kaseera akyusa engoye bamuwa kiki bamutwalanga magi, bamutwalanga magi mu tray, okiwulira n'atuulako n'okutuula be bamubuuza nti katolooza tukubuuze kuki, ndowooza mumbuuze ku kino ansa yakyo njirina, ate bwe tumala tukubuuze kuki ndowooza mumbuuze. Mwe temulaba nti ezo diversions balina eri ebinene bye bakola. Mujjukire ebintu ebizze bibaawo okuva emabegaawo. Simanyi Kyagulanyi avudde mu Uganda, Kyagulanyi akoze ki, ate waliwo alwadde simanyi ne bamutwala mu Amerika n'alwalira eyo simanyi n'ababiti, ate wabaddewo awo ne biki waliwo bino bye bayise eby'etteeka ery'ettaka n'okumenya ebizimbe, waliwo n'ebirala bingi nnyo ebiri mu kuyita. Naye mmwe nga mufokasinze amaaso gammwe bagadaivatinze mufokasinze ku mutemu w'abaana awatali wadde omulambo ogumu nti guuguno bagulaga, n'omukazi yali akutte omwana mu kifuba nga tekuli wadde omusaayi amutadde wano akaaba amaziga gagoonya. Omwana oyo bamuziikawa era abebbunga gaba mutubuulire ku kyalo kyammwe kuliko omuntu n'omu oba kwaliko abantu bameka abaalaga nti kiki. Ebintu ebyo biba plotted, ebintu ebyo biba planned. Kyekyo kye nabagambe kikwatagana n'amazzi agayingira mu maduuka agammwe gali planned. Era gavumenti bwe erimala okulaba mwena nga muvudde mu bifo ebyo mugenze ebyeddiza amazzi gagenda kulekeraawo naye ng'ate enkuba etonnya. Ekyo mbakakasa. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Musigale nga muli vigilant, musigale nga mutunula ewala. Lumbuye abadde atugamba ebigambo ebyo abantu balowooza Lumbuye mubi, naye bw'owuliriza alina ebintu by'ayogera nga byansa. Bobi Wine weebale nnyo, Lumbuye weebale nnyo. Bannaaye musituke tulwanirire eggwanga lyaffe ligenda. Musituke tulwanirire eggwanga lyaffe ligenda. Nsembayo musituke tulwanirire eggwanga lyaffe ligenda. Ku lwa Katonda n'ensi yange nsigadde wano. Fred Lumbuye weebale nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala okusomesa bannayuganda kye bayita diversions. Emyaka gyonna tukuze nga tulaba ebintu bijja bibaawo nga nti tetumanyi lwaki biba bibaawo. Kumbe gavumenti eteekawo ebintu okusobola obbadaivatinga mwe mutunuulire kino ekiguddewo ekirabika ng'ekinene naye nga balina oguntu ogunene gwe bayisaawo. Mbaddeawo ne nzijukira ndi ku musango gw'omusajja ono gwe bali